Kale mwebale nnyo genda maaso n'okubanga musubscribinga n'okutugoberera nkusaba soko subscribing tuli ku lugendo olaba subscribers emitwalo 10 twagala tufune award ya silver button omwaka guno so soko subscribing ogambe ne munno nze waso Emmanuel bino nabyo kutusiba ko banafa ba Biva Organic Access Building sakona banafa ba brand shoppers enamba ya Biva erizo 752 nkaaga 227 yomu kuwapa warenga programs ezibanga zitambula bulunyo sakona banafa brands bo bangoye nebisigalidde ntambulidde keno mu bitundu by'ekyanja bulijjo mbadde nga mulaba omusajja gwe bayita Kalipiro tulina omusajja Kalipiro omusajja obyafaayo agenda kuba nyumiza ku mboozi z'okufa si omusajja sokulabako kana ensajja sobala uli utya yendi obulamu oyaga Kalipiro mani omumpembe the devil hunter the what the devil hunter nali mayingwe the ghost hunter enyala Kalipiro mani omumpembe the devil hunter livao amanya abantu bebagamba kusinzira ku kyembako ku mirimu gyenkola okay kyezi kwambazanga sitaani bwotera ate nyambadde nga sitaani omusiraamu ng'ayambala bw'atyo bwe tolabanga ng'abasiraamu nga beesibye ye nyambala eyawulikanaku oba just okikoze lwalumu ennyambala yange eno ey'okwesibako akantu si ka bulijjo naye kaatandikako ddako wayiseewo ebbanga si ddene nnyo guno omwaka gwe tulimu mwami Kalipiro olina emboozi mpitirivu nnyo ez'okunyumyako zenze mpuliriza ne zenze ngoberera njagenda straight ku nsonga esinza okuteeka ennyo mu mawulire lwaki gwe devil hunter lwaki nze devil hunter ekintu kino kya devil hunter nze nkikola nzeka bwe nti nze nga bwe neetunuulira kubanga lyemmaze ku mirimu gyange egy'okuziikula abafu kubanga si kintu kyangu nnyo okugamba nti no gundi genda onziikulira omufu si mulimu mwangu era n'abantu abasinga bonna bagamba naye akikola atya kati ekigambo devil hunter nze nagera ku makya neetuuma kuba nze aba anoonya oba ŋŋambe nti no sitaani nze aba aginoonya gwogiyiga gyebeera jebeera kubanga omuntu waba afudde aba takyali muntu biba bisigalira byabafu kati oyo aba afuuse muzimu obwo budde ekitegeeza nti nogubanga muzimu nze bwemba ngenza oguziikula mba ngenza okuziikula omuzimu kyobola lwaki bampita devil hunter omulimu guno gwa bujjajjabwo ekiroozo kivaawo ekikola omulimu gw'okubeera nti oziikula abafu azifu tewaliwo mirimu mirala mu ggwanga mbeera mbi etya mbeera yanyigako nnyo nava mu kyalo eyo nga nzize kamba nga nzize kuyiiya obulamu naye bulamu ne bugaana ng'ova mu kyalo kyabo nava Masindi oli Munyoro ne Munyoro w'e Masindi maama wange w'e Masaka so embeera eyandeetera okutandika okukola ogwo omulimu wava Masindi ng'oze Kampala kukola mirimu mirala oba kusima nava Masindi nga nzize kukola bwa DJ nasooka okujja nga njagala nga ntandise okuzimba kola nga wapoota kati wapoota ne bugaana ninzira bwaba DJ wentyo seera ebyo twali tulina na AK47 tulina Denzo seera ebyo byadda nnyo nawo ne bigaana ng'okolanga DJ mu bo nga nkolanga nga DJ naye nga sikubira nti no muyimbi w'amaanyi naye eko oyo namukubiranga so wati natuuka akaseera ng'obulamu bukalumye nga sirina kyakola nali mbeera namuŋoona eyo nava namuŋoona ne wabaawo maneja omu yali akola mu funeral service nampita ne tutandika okukola omulimu gw'okuziika mu bafu so kati twatandika okuziika abafu era nagenda okulanga busente bwe bampa nga butono ng'omuvubuka alina okweyiiya ate nga jjukira olina okupangisa ennyumba kati ennyumba twali tubeeramu bantu 3 naye nga mu kusasula renti kitukalubiriza oli omugamba leetayo 5 leetayo 3 ogenda kusanga nti ngwezizo wezirizo oli tiziriiwo oli agenda kuleeta ezizegwe nga teziriiwo nagenda okulanga n'obusente bwe bampa nga butono nnyo bali bampa emitwalo 7 nga mugenda kuziika naye nange omutima gwali gutya nga sinaba kuyingira mu bino by'okuziika buli mugenda okuziika buli we tugenda okuziika Novemba mumalayo ennaku 3
ate nga mulina okusula mu lodge manager gyasuzeemu nawe gyolina osulamu bwebanga ya mitwalo 2 oba emitwalo 3 gye mulina osulamu tebabakkiriza kusula mu motoka kuze babawadde emitwalo 7 zolina okulyako ate zezirina okusuza mu lodge zezirina okunywesa ekitegeeza oba ogenda kunyuka ku nnaku ezo nga 2 oba 3 ng'olinamu emitwalo nga2 oba gumu kitundu genda okulanga nabyo nga sibisobola kati awo omutima bwe gwagira awo nintandika okukola ki kambuzeemu kati mu funeral services ezo omufu mumuteekateeka mutya omufu ekisookera ddala basooka ne bakuyita ne bagaa nti n'omufu afudde ali mu maka ga gundi mugende mumugjeemu mutwala emulago kati mu kumutwala emulago jjukira ffenaffe tulina eddagala lye tulina okubakuba omufu oli olina omukuba abeere nga takola kitawunya kati naffe ne tumutwala mu konteina gye twali tukolera awo ku ofiisi nga ffe abalina omukola ki kumutwitinga kati sente z'okutwitinga ezo tebasobola zikiriza zitwala mulago ziba mitwalo 5 kati mitwalo 5 ago ge twagabanyangamu ng'abakozi awo nga teziri ku musaala guli ogw'okuziika eno just suwa diiru kati babayita mugabe mutwitinge nange omutima bwe gwatandikira awo mpola mpola era ne bantwala ne baŋŋa leero gwalina okola ki gwalina okusala engamba ate nakisobola ne bagaa gwagenda okusala ng'osala ki omufu ng'omusala wano ng'omusala wano mulimu omusu ogulimu gwolina okuyisaamu akaseke kati akaseke ako omala kayisaamu n'opikamu eddagala n'empiso kati eno omumwango ogusibako supagulu eddagala lireme kuyitamu eno n'osozekayo pamba eno mu nnyindo eddagala ewe lyajjula n'oddamu n'omutunga nga bwe omuntu waba agudde ku accident ne bamutunga newuzi bwe twakola omulundi gwe gwasooka okupika mu mufu eddagala watunula oti ekituufu kiri nti kuwola olunaku nafunamu kale bwe nali neebase nali saaloota naye nafunamu ekirowoozo engamba kino ekintu kyentandisa okukola naye ekituufu kiri nti namalako oba sijja kumalako jasi saaloota saafunamu buzibu naye nabeera nga nyina ebirowoozo bingi muli mu mutima era ne baddamu ne baleeta omufu omulala nga wayiseewo wiiki ne tugenda naye kwolwo si nze namusala waliwo omulenzi bamuyita payasi yamusala n'amusala naye nga nze muyambako wano teekamu ddagala pikamu eddagala linga lyamaanyi bwolitunulamu oti naawe kenyini owulyanga waziiro so kati kwolwo olunaku olwokubiri fomalingi kati olwatuuka omulundi gwange ogwokubiri nga tugenze kola jjukira kaali kasuwa nga mwetaaga ssente nga bwogamba nti n'omuntu yeetaaga ssente nga sirina wala wensobola otandikira ba waliwo wetwagenda saidi za ekabalagala eyo ndoyo omukulu oyo ani palaso n'atabukire nga tuli mu bbaala edda n'atabukire mu bbaala gamba oyo temujja musobola temumulamula vakolo nagenda okulaba naye biri sijja bisobola kwe kuyingira mu bino kati omulundi gwange ogwokubiri ogwo nafunamu ekirowoozo ekigamba naye nsobola waguno gwakubiri baali bakeddeko ne bakuyitira omufu ng'avunzeeko kyali kibaddewoko si mulundi guno yali abadde kyoyo mirundi mingi waliwo n'omulala yali agudde ku accident ne batugamba tumusalemu omutwe tumusalemu obwongo bwebityo mubusala mubutwalawo babikozesa bakolamu ebintu birala ndowooza abaana basomerako biki bwebityo ffe tetumanyi baffe batugamba tukole bwebityo kyesisobola kumanya nti nowa bagenda nibalikozesaamu bino oba bino ne bino n'okwata omufu agudde ku accident n'omutematema yali aluddeyo nga banoonya kale banoonya famire ye bwe yalabika jjukira balina omutunga kati ennaku ze yamalayo ezo bali nga tebanaba kulabika bali suppose okola ki era yali ali suppose okwonooneka kuba bali balina okufuna ebbaluwa buli kimu olina okusasula mu ddwaliro biki kati awo naffe we twagira bali bamutwala saidi ze ye Kabaale gye bali bamutwala eyo batugamba nti omufu wabaawunya n'owanda wali ekimondo ky'okusigalako tolina kikola lwaki akalombolomba kakola katya era bwe kituufu bwe kiri bw'aba awunyomera bumizi malusu olina kuwanda era kikusigalako ne famire esigala naye yenyini ng'erinamu ekyo kati mbuuzaamu ekirala abakola mu mochari mulina ebyobuwangwa ebibakolebwako
abakola ku bafu bagamba nti oyina eddagala bakunaazaako buli omu alina gundi ye naye kati nganze ndikozesa eddagala tosobola agenda kuziikula omufu nga tonaabye eddagala bantu bangi benakalaba bagudde eddala abamu bafudde ekyo oba ekirabo oba ogenda kuziikula omufu bali abamuziika tebalina kuddamu mulabako nze wasema oli ku Trust Media ne wasaba my YouTube channel tukutusibako bana Public Organic Access Building ndino mukulu Kalipiro batanyumiza ku Emboozi y'okufa the story of death abafu bayisiba batya tukomya atugamba nti omufu baba muziise eyamuziikako nga bagenda muziikula bamusengule eyamuziikako talina kuddamu mulabako bwamulabako yenkomerero ye process y'okuziikula abafu ogambe nti takkirizibwa kati nyinyonyola mu muziikula sawa mmeka wana ina bego baziikula omufu kuziikula kiro naye nasanga bamaze omuziikula bitandika bitya process y'okuziikula omufu oba ogenda ziikula omufu ekisookera ddala nga gwe omuziikuzi olina ogenda ng'olina eddagala ly'onaaba olina okuba ng'olina akayayaana olina bombo olina okunaaba ebiddagala bwebito bifo nga tonabakola ki kumuziikula bw'oba omaliriza nti nogenda muziikula ng'omaze okutema ate nogenda mujjayo ne bali bennyini ba famire abagenda okujja nti baagala kulaba omulimu gwe tugenda okukola muntu omu ku bo owa famire alina osooka okutemako ku ntaana nga mwe temunatema nga tetunaba kutema bw'amala okutema nde natambula akole ki agende kati ebisigadde fe abalina obikolako then process eyo bwe tuba tumaze okutema ate bw'oba osima entaana togisima kuno kungulu ogisima eno mabbali ogibotolera eno mabbali n'ogwayo munda waliwo twagenda okusima mabega kaawo lwaki tebasima ntaana makkati gaayo tebasimawo nebanga yattaka yattaka yo osobola okusima kuba yattakayo kale ettaka lyo lijjamu naye bugamba bino bya seminti bw'okibotola wano waggulu kiba kigenda gwira ki omufu kati oba olina okubotola eno mabbali oyitemu mu kituli ogenda omugjeyo kino ekyokungulu nga tonaba kijjako ekyokungulu tikikirizibwa kijjako nga tonaba kujjayo keesi bwe kityo bwe kiri kati oŋambye osima n'okkayo waliwo basima n'okkayo kyekyaliyo ekyaliyo bintu bingi enako oŋambyeko nti lumu nasima nga nzimbe bulungi munda wonna bazimbye bateekamu ne tairos kungulu nga bakolawo ekijja munda n'oyingirayo n'osangayo omusoto oba olowoozaaki okutali yadde ekituli kati byebintu ebimu byensangayo osangayo omufu n'osangayo omusota nga guli wansi w'ekigere ekyo eri wansi walokoze okunoonyereza emisolo kyegiba gikolayo nakinoonyerezaako naye nakifunako mulundi gumu nakinoonyerezaako baba emisoto egyo nakagisanga mu bijja nga bibiri naye ate omusoto omulala ogwokubiri guno gwe bwe twamala okugjayo omufu ne guddamu ne gubulira omwo mu ntaana kati bagenda kitugamba batugamba oluvannyuma nnyo nti omuntu gwe mwagenza okugjayo yafa nkayana yadde enkayana zaali za ttaka ate enfa ye bamusanga busanze nti nga bwogamba nti omuntu mulamu naye nkeera omusanga afudde so bwe kiti wekyali kati nanoonyerezamuko ne ŋŋamba lazima bamuziika ng'alina eddagala kati liri eddagala bwe lituuka kaseera lifuuka ki omusota ne gumuvaamu omufu kati wekityo wekyali tukyali ku process ya kusimula mufu oyo mumaze okusima tubotole tutuuse mundu omugjeyo process ki ekiddakawo bw'omugjayo muteeka mu keesi endala empya noba osanga bamuziise ng'amazeewo ennaku bbiri ng'abadde mu keesi tolina muzzaamu eyo keesi olina okumufunira keesi endala era ebiseera ebimu ojja okigenda nti n'omuntu bw'aba afudde ne bamugulira keesi ne bagiteeka awo ate ne wavaayo omulala n'agamba nti ne keesi gye baleese ya layisi nze njagala muwa keesi yange eri keesi gye baleese tebasobola gizaayo
era muddamu ne mugitematema ne mugigatta wamu mweno case ne mugiziika kubanga era akatundu k'eyo case omuntu n'akakwatako bw'ati agenda kuboneeza ekyalo kyonna. Omuntu bw'okwata akatundu ka case n'obwabanga omufu ng'afudde nga bamuvugidde ku piki nga bamutadde ku katebe akatebe ako kennyini ne bakalekawo awo omuntu n'akagwako ekyalo kyonna agenda kimalawo. Kesi bazikudde n'obwabanga mupya nga bamutadde mu keesi eno oli n'addamu mudawani we n'avaayo n'agula keesi endala ey'okubiri nti eno gye bamutaddemu ya layisi nze njagala bamuteeke mu keesi yange eno bweti era eyo keesi balina ogitematema bagiziike wamu n'eno kitegedde kubanga akatundu ka keesi eno omuntu n'afunako just kabaawo katini bwe kati ayinza okwebasa mu nyumba kumala mwezi nga weebase be bano b'owulira nti gundi bamubidde mu nyumba ne bamusitula ne bamuteeka wali omufaliso ne bagutwala. Keesi omuntu maze okumugyayo omutadde mu keesi empya kati biri ebikeesi bye tusanzemu ebikadde tubiziika kweyinda naye nnyini gye tumugiddemu byo tubizaayo. Ate endala zentera okusanga zirimu ekituli naye nga temulimu kirimu. Ekyo sikisangangako era sirabangayo omusezi alidde omufu. Awo tujja kutuukawo ku bbanga lyemaze buli mufu gwenziikula musangayo. Kati egyogamba nti erimu ekituli eyo mba sisobola kukakasa nti eno ekituufu wanze sikisangangako. Njagala kumanya ku mikolo egikolebwa mumaze okumuteeka mu keesi empya katoge bagaye musengula okumugya emasaka omuzza embalala tumuvuga mu motoka tumuvuga ne tumutwala talina kyasobola otukola fengafu naye wabanga wa family bafukale bankozeza accident mirundi giringa eno eyasooka yasooka nasanga era omufu yennyini gwe nali ngenza okugjayo ne yansala mu maaso mu kibira nenjikuba ekigwo hali yakawundo omuvu yakusala mu maaso oli baali bamututte mulya naye jjajjawe yamugamba tajja kuliibwa bamuziika nga jjajjawe ng'amaze omulambira kati n'amulemmera mu nyumba ne baleeta ne poliisi ne bamenya n'ennyumba ne bakola ki naye ng'omufu tebamulaba ye ng'amulaba nze ne bampita ne mbasaba miliyoni 12 ne baŋŋamba ti balina ssente bampaamu ettaka bannamawulire bonna bajja ne beekuŋŋaanya nga tuli eyo waffe Masinde ekitundu bakiyita oba Kisanja bafu bangi bankozeza accident naye kati wano mu kuvuga bano ngamba ndino kubatwala n'okubanga naawe kenyini weesibye ebbiri kyogera temba ba bulijjo tuba bantu ba bulijjo naye mubaamu ebyenjawulo tosobola keera kumaja n'oziikula omuzimu nga gwe naawe kenyini nga tolinaamu maanyi g'emizimu kuba byogenda okutambala tobimanyi byogenda okulumba tobimanyi kiringa ogamba ntino pasita agenda kulumba essabo kulyokya ye alina amaanyi kyakagenda okulumba essabo eryo kulyokya. Kambuzeemu ekibuuzo emirambo egiziikuddwa tukubira mu kifaananyi omulambo bate tugamba nti omuntu oba yafa ne bamuziika mu lubugo ennyama efuuka ng'omukalo kati sooka onsigiremuko omuntu kigwe wali oziikuddeho nga bakamuziika ebbanga ttono n'embeera mwe yali n'ow'ebbanga eddene era ennyama eba efaanana etya kaakati ono gwe baakaziika oba tubale nti namaze omwaka nga gumu oba gumu kitundu bwe baba bamaze omukuba fomalingi nga mulungi omusangayo ng'asiiwuse ng'omulambo musiiwufu nga musiiwufu nga gwonna gwekutte ayisi nga gwakala nga musiiwufu yenna aba asiiwuka kano akaba konna kayingira munda gano maaso gonna gaggwayo munda tosobola musanga ng'abunze omuntu gwe bakubye fomalingi amala n'emyaka nga 6 nga tavundanga fomalingi w'amaanyi bw'atyo w'amaanyi kati waliwo gwe ndaziikula mabega kaawo e Masaka yali bamuziika mwaka 1976 ng'alina fomalingi naye namusanga nga gyali kale nga ya aweddewo jjukira ye bw'aba avunda tavunda ndi naavunda oba akolakya ye nyini afuuka ttaka owa fomalingi ogamba afuuka ttaka afuuka n'akola empumbu ng'empumbu y'omuti baasi bwe kityo bwe kiri afuuka ttaka kati waate we kibeera oli aluddewo naye kati bano ba myaka 2-3 omusanga ng'akalambadde
nga mwali nga akalambadde ate n'oddamu n'omugolola sanga emikono egyezinze olina okuddamu ogigolole emikono omuntu gwe bateekamu keesi andi emikono bwe bagiteekamu bwe bati ng'ali straight gibeera bwe giti kati jjukira buli bwalwawo akoga kati buli bwakogga mulimu ebigenda nga bikola ki byefunya agenda atambula amaanyi gali agenda gamusika bwe kityo bwe kiri bw'omugola tamenyeka omufu tasobola menyeka addawo bwati era bwe tusanga aweddewo tuddamu ne tumupanga nga bwe yali tumuzaawo kati ate ataliiko formalin awo ye ayangwa mangu kugwawo era naye nyini omusanga afunze kale ye oyo okuvunda kwe afuuka nga amazzi kyomusangamu jasosola omusangamu ng'amagumba kati nga bano abakadde bedda bano abaziika mu byalo abakozesa parafiini abo bwe batya aggwawo naye nga ye afuuka amazzi nosanga magumba meereere nyina gwe nagenda okuziikula 40 n'asooka n'atugaana yatugamba obudde bwe mugiddeko obudde bukyamu mukomewo ku ssaawa 6 gwa kiro mulambo nga yayogera mulambo nga olwo yayita mwanya okwogera alinnya ku muntu awo muwala wange muwala wo owuwe mukozi wange yalinnya ku mukozi wo okosa n'abawala nyinamu n'abawala nga basima mirambo balina babiri kati bali basatu naye omu yaddayo okusomera lumu olitolako ntusima fene mulambo kisoboka era baithawe naatera wiiki eno oba wiiki ejja tugenda gusima saidi zene Entebbe Road tugenda gutwala eyo Masaka eyo abasatu Masaka omulala oba agenda saidi zeno waba Bobi Wine eno naye bonna bamukifo kyekimu bafuna bufunyi bbaluwa so bangamba ebbaluwa bagenda gifunanga ku Lwokusatu oba ku Lwokubiri bajja kuba nga bagifunira bakkiriza obikwana ebifaananyi bakkiriza baani abaganda abananyini bemamugeza simu kwoba obudde tewaliwo nyini mufu nze nyini mufu kwoba obudde ndiwadde byo okolerawo kyenjagala talina waganira talina waganira nanjagadde bemungende ko basimira omufu tumusimeko fenna tujja kgenda ate lwaki tebabasima misana kakati ekintu kino nakyetegereza bbanga ddene ekintu kyombuuza ekyo abantu bangi bakimbuuza jjukira bali abaafa bagamba bwoba oziise n'oziikula kati budde bw'emisana obwo abantu bangi ababa batambula tebalina kutegeera nti no wali basimawo omufu kati mulina okujja musima ekiro abantu nga beebase kati abantu basobola ogaa nti naabo balina bintu byebakola mu bijja byabwe biki naye nga mugenda kujjayo omufu kugambe wa 40 yatufuukira ekirala kuba twajja ku budde nga bukyali ate abe 40 bakwatagana wamu nabeene Kagadi abantu b'e Kagadi balimisa Emirambo kati ffe bwe yatugamba ekyo ffe twasima ne tutuukawo nga munda nga temuli kirimu omuwala ne kimukuba n'agamba nti obudde bwe mugiddeko obudde bukyamu mukomewo ku ssaawa 6 mujja kunsangamu ne tukwata ebbaadi ne tubikkawo twagenda okudda ku ssaawa 6 era twamusangamu omulambo nga mweguli nga gutuuyanye ne tugujjamu ne tuguteeka wali ettale ne tugusiimuula ate nga gulina n'essuuka empya naye yagwa ku accidenti n'ate nawe kyamutta era ebiseera ebisinga kati nze abafu be tuziikula ffe nga ffe be tusengula mubaamu enkaayana banyayo okumanya ensonga esinga okusengula abafu oliiso n'okireeta lwaki basengula nnyo abafu abo mubaamu enkaayana zibaamu mu mataka either waliwo omugagga abaaguzeewo mugagga tajja kuzimba nga waliwo omufu oba oli atunzeewo ettaka lye alina okuvaawo n'ebintu bye alina okuvaawo n'abafu be n'abatwala kati nyina contract endala eri wali y'oluguudo bano bayunula bali wali eri ng'abagenda bano okusima amafuta bayunula basasula abantu bonna naye ku koona kwennyini kuliko ebijja kuliko abantu 8 oli omusajja yabagamba musooke musasule sente zigenda okusengula abaana bano n'abasaba sente mpitirivu ne kati tebanaba naye balinze nze kati nze aba asalawo zokolera zenkolera kubanga yunula kati yunula sisobola mutwala nga bano abantu ba bulijjo kuba abantu ba bulijjo sente zaabwe zakuyiiya kati yo yunula nze alina okusalawo
okumusengo anti kati kisinziira distance wajengeno omutwala na kiki kyetaagawo naye wakasenda akatonotono ziba million 3 obatambuliza muki olina motoka kikati nina motoka nene Gravia Grand Ice etambulira mu Sapuli Gravia ebanga Regias wetyo ebanga ambulance yennyini nawe nakakade akada akawagula aka ambulance sikalina ngoba ovuga bibyo nze bavuga byanga ate mbanyina musango basi na musango fino services zicontractinga ozisimira bafunawe fino service obaye kubyo tezingira mbya kusubuza bafu kubya kuzikula bafu andi kati olaba nabo kati kampuni ezo nazo zikoleje emirimu era ogenda okutandika okukola guno omulimu gw'okuzikula bajja ku fino service kwe nali nkolera ne babawo emirimu kati babawo emirimu ne batutwalanga okusima nagenda okulanga ekintu kye bakola ate nga bakifunamu jukira bakolera million 7 kandi nagenda okulanga nekitegeeza nze omuvubuka yeeyiya nze basomano in China the devil hunter, the ghost hunter omukulu Kalipiro omuzikuzi w'abafu okubasengula n'okubaziika ategeeza okuba nga atunyonyola ku bulamu engeri butambulamu. Nina kyembuuza. Wali ogenzeeko okuziikula omufu ne mwesanga n'omusezi byali bitera luddawo? Nakwata n'omusezi. Okwata omusezi mirundi ng'ebiri olwo gwe nasesemya n'omufu wa covid. Omusezi n'omusesemya omufu wa covid? Nibandeeka ne mumawulire namusesemya ebiseera bya covid n'omulala wano juzi awo wayiseewo bbanga ki myezi giringa 3 eyo Kanoni esaidi ze Masaka naye namuzina nagenda twali tugenda okukola ebijja nawe najja naye basooka ne batugamba nti mukole naye nga kye mulina okumanya wano waliwo ekitali kituufu mbasanga. Omusezi oyo alabika atya ekiro? Okulabika kw'omusezi aba yeeyambudde ono gwe nasembayo okukwata ono ye namusanga yatusanga ku kijja naye twali twebase twali tuli mu motoka nga twebase twawula ekintu nga kiwoga neeyo mbijja etwakuba ettooki negaana okwaka netukozesa amataala g'emmotoka ne gagaana okwaka ekyo tetwakitwalanga kikulu n'addamu n'agenda ne wayitawo saawa n'addamu n'akomawo naye basooka ne batugamba emisana nti wano jjukira oyo omusezi yagenda okugjawo waliwo omuntu gwe baali bakaziikawo ndowooza ng'ayiseewo ennaku nga 3 kati ffe twali tugenza okukola ebijja ebirala waliwo omwana gwe baakuba wano amasasi ng'agenda ku ssomero mu biseera by'okwekalakaasa Bobi Wine biri kati twali tugenza kwebyo ebijja byennyini twali tugenze kati batugamba emisana nti waliwo ekintu ekibeera kikaabira awo naye tetukimanyi naffe tenyine tugamba kale tujja kiraba oba mbwa tetwakitwalanga kikulu oba mbwa ne batugamba tetumanyi kumbe kwaliwo mukadde yabitugamba naye mukadde yabitugamba naye nyini yali yeekakasa nti no waliwo abatulugunya ekiro kitugamba kale mu straight kuba ajukira ffe tukola kiro na misana notuba tugenza okukola ebijja tubikola misana na kiro tetuliiko ebyo nga ne tubeera awo ati twabeera ekintu nekiddamu nekikoma kati nze kyenakola nagamba batabani bange era oyo abadde wano atudde awo namugamba omaye ekiriwo tokiweba ejanyi musooke muddemu mukole ki mugikyajinge mu nju obo ne baŋŋamba nti awo muliro kwe guli natugaa kati tugende tukikangemu ekintu tukikangemu nzikiza nga tetulina tooki era naffe kiri kyatujjira nti musezi kubanga bw'ogamba nti nettaala liganya okwaka ery'emmotoka ate nga baatule kweri ate ne tooki negaana ekyo kiba kyanjawulo naffe ne tumanya nti waliwo ekiriwo tugamba kati tugamba tugende tukikangemu nzikiza jjukira bwe twavulumanga motoka nakyo nga kituwulira nga kidduka nga toddamu ekiraba ate jjukira ebiseera ebisinga ebijja byonna n'obwogendawo ebijja ebisinga byonna kubeerako omulamula waliwo ekirabyeko omulamula guno ogupime gwe bakozesa mu mataka waliwo ogulaba naye simanyi lwaki gubeerako goloza lwaki babiteekako bijja
ate nga si ttaka ntinu basalamu ttaka baki kyabuwangwa kyemmanyi ate kyabuwangwa naye gwe omanyi kikola ki omulamula gulamula ki gulabika bw'okukonesa ku musezi ayinza ofuna obuzibu kati gwe omulamula gwennyini gwe bateeka guziyiza omusezi okugjawo oba omuntu okujja okuleetawo eddagala naye ate ogenda guteekawo omulamula ogwo ogenda guteekawo olambiddewo ki kuba n'omulamula gwennyini gukozesebwa mu cleansinga okulongoosa okunaaza abantu gwe bukyoba bukya bakuzaala emyaka n'emyaka wali olabyeko ekimuli ky'omulamula buuzayo n'abalala nabajjajjaabo oba waliwo yali alabyeko ekimuli ky'omulamula ngamba ebyo omusezi oyo bwe mufulumamu bwe twafuluma netukikangamu nekidduka kati neŋŋamba mutabani wange omuni mugamba omanye ekiriwo musooke muddemu muleete ettooki eyo ne baleeta ttooki mu kugikubamu ttooki yayaka nga tewali kiriwo naye ekintu kyali kikaaba naye kikaabira mabega w'omulamula nga tetunnakiraba ffe tuwulira buwuliza ekintu kikaaba naye tetukimanyi oba ki naye naffe bwe tutambula ndino otambule mu lusuku bwoti bwe kikuwulira kisirika ne kiddamu ne kibula ne twebuuza kiki ekintu kye tuliko kati nagenda okulaba tooki nga tekola naye nga mumanye ekiriwo tuteekewo essimu tulabe tooki y'essimu neekola ogenda okuba tooki y'essimu twagenda okulaba omusajja ng'ali wali nga yeyambudde ng'ali walako ne kiripu nzirina ku simu yange namugamba teekako tooki naye oteekeko kamera tuzuule ekituufu kyeki omusajja yali yeyambudde nga ayinamu nga yeesibye mu bisanja mu bitonotono naye omusajja oli twamuddusa emisinde naye gwe omusezi adduka yali mu bikata bya lumonde naye gw'ogamba okulinnya wano naawe ye aba yatuusedde eri ku mmeyi twamutwala emisinde n'addamu n'akomawo nga twebase ate ye bwe yakoma ate kati ku luno teyajja kubijja yajja ku mmotoka yaffe wawulira nga akanyuga ebitaka ku mmotoka owulira akanyuga ebitaka ku mmotoka naye oli nze kyemanyi yandibanga ekyamuleeta si gamba nti yali anonya omufu yali alina byazza okukola okukolera ku kijja ekyo kubanga tulina ekijja ekirala ekiri awo wagguluko we yali yeetooloolera ekijja ekikadde nnyo baakikola dda myaka oba gya 1000 ku kijja ekyo ennyininyini kwaliko omusaayi nga guli okwo kungulu nga gusaze bwe gutyo musaayisaayi butonotono bwe butyo nga busaze ne tugamba muli either ayinza okuba nga aze ffe mu kirowoozo kyaffe yajja ng'alina kintu ky'ayagala okukola ku kijja kubanga sayidi gye yalimu si ye sayidi y'oli omufu gwe baateekawo omupya gye yalimu kuba ye oli omufu omupya bamuteekanga eri wansi ye yali sayidi za kyengulu eno tumuddusa n'agenda n'addamu n'akomawo kati nga twebase emmotoka n'atandika okukwata ebitaka omusenyu n'atandika okugwiwanga ku mmotoka kati kwolwo abaana baatya baagamba tetufuluma bayinza otuliira awo nange nimbagamba kale mbaabwe mutyo bwe musazeewo tutuule bw'anabaako yajja genda waba ayagala tujjamu tutadde mulooka akozese maanyi ge atuggyemu teyatugjamu era yatuuka kaseera n'apowa n'agenda oyo ne tumuvaako ne tuddamu ne tugenda eno gye nagenda ono omufu yankuba accident omufu oyo baamuziika naye bwe baamuziika jjajjaawe yamusalako eddagala ku mubiri n'agamba nti kubanga nfe waffe eyo waliwo ebitundu ebimu bye bagamba nti kitundu bwe kiti bali abantu kati ye oli jjajjaawe yagamba nti nze sigenda kola ki sijja kaayana n'abasezi naye nze muzzukulu wange tebajja mulya biseera biri yabyogera abamu baabitegeera jjajjaawe nga tanaba kufa kitegeera kati jjajjaawe n'afa noono omulenzi ne bamutomera ne piki n'afa accident kati bwe yava ne bamutwala ne bamuziika mu kumuziika ne wayitawo bbanga tonna ate ne bawulira ekitundu kye bayita kisanja nti waliyo omuntu alina omufu amulemeredde aganya okuliibwa ate ekintu ekyo edda nakiwulirako nga nkyali muto nga ndi ewaffe naffe twali tulinayo omugage nga bagamba nti kusiringiye waggulu omufu yamulemerera naye nga sikirwala nga siriazi naye nga kituufu kyaliyo buli wokonkona oluggi nga kyekikola ki oyo omufu nga yaddamu nti kalibu naye nga tomulaba nga gyali mu siringi kati oyo omufu bwe twagenda bwe bagamba nti noba biki nti simanyi omufu alemeredde eno kisanja waliwo simanyi yamujja nga ayagala mulya kati n'amulemerera naye yamulaba naye abalala tebakola ki ne bamulaba ne bamutwala ne ku poliisi ne bamusiba naye nga buli wagenda ku poliisi omufu abaawo bw'agenda mu bbaala omufu bw'aba atanaba kutuusa okuvaamu alina okubeerawo awo
ekintu ekyo nekikyaka nnyo mu mawulire gensimanye ku radio zewaffe zonna nezikyaka. Kati lumu nengenda mu kyalo, kati mu kugenda mu kyalo abalenzi ne banyumiza. Waliwo omu gwe najjayo DJ wange ali awa bweru nanyumiza ne bangamba ekintu kino ekituufu kiri ndi kiri eyo bandibadde bakuwoga omulimu. Konze ne mbagamba ate nze ndi musezi, oli ye musezi, ate omusezi yatuteki yatwala omufu, kati nze ngenda mulaba ntya. Kati ne baŋŋamba nti gwe woba okkiriza kuba bakimanyi era ne juzi bajja wano nga banoonya enamba yo kuba bakimanyi gwe kyali waffe kusinziira engeri gye baludde nga bakulaba mu mitimbagano. Ne bagamba ono alabika talemererwa omufu, katumuyite tulabe ekiki ekyokukola. Ne batwala ku poliisi eyeeyo waffe. Kati batwala ku poliisi ne baŋŋamba nti tugenda kufuna ebbaluwa eya poliisi, kubanga poliisi naye yennyini yalemererwa ekintu nabo bennyini tebakiraba. Kati benagenda ku poliisi ne bampa omusirikale omu ne tugenda ne tuvuga ne tugenda ne tutuukayo. Kati mu kutuukayo twasangayo muganda w'oli gwe baali bagamba ng'omusezi, muganda we nga taliyo naye ng'ate oyo muganda we ye si musezi. Kati muganda we ng'alina okuddukanya embeera yonna kulaba nti no muganda we ateredde avudde mu mbeera eyo ey'okubonaabona. Kati muganda ne bamukubira essimu ne bamugamba waliwo gwe tuleese wano. Nejjukiramu ate basooka okutwalayo abasawo ng'abo nga basatu, abaali babiri, basawo babiri n'omusisita omu. Omusawo omu yafa, omulala yasigalawo. Era oyo yennyini omusezi oyo omufu ye yamutta, bamujasadizeyo lira naye mukuddayo teyadda, yakoma mukubo yeegezaamu ku kintu kyatasobola. Kati nze bwe nagenda ne bakubira oli muganda w'oli. Kati bamukubira yali agenze eri mu National Park bitundu byeyo munda, n'agamba kanzije. Kati mukujja wano ne tumubuuza ogenda kumala bbanga ki dakika ngameko okutuuka wano, n'agamba mujja kumpaamu sawa ngezi sawa 3. Kati konze ne ŋŋamba wana abalenzi mumanye ekiriwo soke tugira tuddayo mu tawuni kuba wali kumpi kuliko mayiro nga 3. Tujja tuddayo mu tawuni nywemu. Kati ono yandeeta yennyini yaliwo ku kitundu okwo. Ne mugamba musoke mungulire ki? Mungulire ku bbiya nyweko kuba omulimu gwe mwagala okunteeka mu simu wangu naye muyina ssente. Kobo ne baŋŋamba nti gwe ekintu kyewegezaamu bakaleeta wana abasawo abo ne baleeta abasisita ne baleeta abapoliisi tebalina gye bali bakoze eki bakozeeko. Tumaze ebbanga omufu ng'akoze eki ngaayi. Ne mbagamba naye muyina ssente? Kye nababuuza nakibabuuza mirundi ng'egi. Ne baŋŋamba gwe ekintu kyewegezaamu oba okisobola ssente bajja kukola ki? Bajja zikuwa. Mbagamba kale mbagamba tugende. Omulenzi oyo eyatutwalayo yali alinamu omutwalo ne mugamba kakati omanye ekiriwo soka ove nywemu bbiya. Sowe tugenda omuli embbiya. Kati oli omusajja n'alwawo yajja ssaawa nga 12 ate yagenda otuukako obudde ate nga obwongo bwange nga buvuddeko kati ndi mu birala. Ne mugamba namugambira straight ne mugamba muzeeyo omanye ekiriwo ekintu kimwagala nja nsooka kumanya omufu oyo yajja atya. Nasooka nemubuuza ebibuuzo byange n'abinyonnyola bulungi n'aŋŋamba ekituufu kiri ndi muganda wange ono alina bintu byakola naye muganda gwagamba ennyumba ye baagikoona kati asula wansi w'omuti ni ng'alabika bubi ng'alabika bubi tanaaba takola ki emirembe talina. N'aŋŋamba muganda wange ono yakola kino ekintu bwe kino bwe kino bwe kino. Ne mugamba kati gwe nga gwe bw'obanga gwamwesimbyemu singa mba ngusabye ssente zange ogenda zimpa kubanga ekintu kye mundeeseemu si kyangu. Kuliko okufa na kuwona. Olaba bali mugambye nti bali baalemererwa ne bano bennyini baŋŋambye dda nti bakola ki baalemererwa. Kati nze singa mba nkusaba ssente zange zenjagala ogenda zimpa. Kwe n'agamba nti nno tetulina kasente naye tusobola okuteesa ne tulaba. Ne mugamba kakati ssaawa zino tekijja kusoboka ojja kundabanga. Kwe n'aŋŋamba kakati ngenda sooka kulaba kyamaani ndawali ku kyalo ko ssente tugenda zijjawo ku mbeera gye tulimu ssente tugenda zijjawo. Ne mbagamba mwagala kubawonya si bwe kiri? Yes. Mwagala kubawonya. Kati kiki kye mwagala mu byonna? Mwagala muganda wa mwafwe ekintu kisigalire mmwe oba kisigale nga kibonyabonya famire yammwe oba? Kobo ne bagamba kakati ssente bonna buweddeko ku bbanga eri lyonna ssente ziweddewo biki kati kyoba okola tugenda kuwayo miliyoni meka? Miliyoni 3. Ne mbagamba kiki kye mugambye ne ssente z'amafuta gennyini agandeesewa temunaba na kuzimpa emitwalo 25 ate mwagala kumba miliyoni 3. Kati mwe musuubira kiki kyengenda obbakolera? Mwaleeta wano abasawo ne balemererwa. Kati baba balemererwa mwe muyinza okuba mundabamu obumpi ne mungayalya nekwata ssimu ne mbalaga nga nziikula omufu.
Atani baddamu kumanyi baga kakati tukwongeremu mmeka nembaga ate mwina bye mugenda okwongera mbagiddeko nnyo nga mbagiddeko nnyo ngenda bagiramu emitwalo ata mukole miliyoni 11 n'ekitundu tebalembera nebaga katusoke tunoonye sente nenvaayo newayitawo bbanga wiiki yalinga wiiki ng'emu n'ennaku nga 2 awo basa nebaddamu ne bankubira kati ate jjukira ku olwo we navaayo omufu ate yabafuukira kirala kati bonna batandise omulaba atandise okweyoleka noono muganda we yali tamulaba naye yali atandise omulaba kati newayitawo wiiki emu n'ennaku nga 3 awo nebaddamu ne bankubira ne bagamba muzeeyi soka ojje bwetuba tusobola tuteese tulabe oba tukubwemu ettaka nabanga bagenda kumpa yiiki ezi 2 Yaga yika zamwe 2 zemumpa ettaka eririko ekyapa naga nti ettaka lyaffe n'ekyama nebiki ningambe kale mukiba kiri bwe kiri munsindikira amafuta naye mugenda kumpa emitwalo 5 kubanga ndi jjinja ne bakwata emitwalo gyali oba 3 ne bazimba ne baŋŋamba endala jangu ozisanga eno ne mbagamba saagala kujjenga sente tiziriiwo muteekewa n'emitwalo gange ameka 5 nzijje banva wala ate ntuuke mu kibuga ate nyongeremu amafuta ku sente zange ate munzije ku mirimu gyange ko ne bagaa kale katujje tulabe ne bampayo emitwalo 4 kati bampa emitwalo 4 oli omulenzi yali eri mu kyalo ono yaŋŋamba ebyo bintu ne mugamba nsooka ofune ka booda ogendewo olabe ono omusajja omugambe ŋŋenda kujjanja naye ekintu kyenjagala nti njagala sente zange azisange nga nzirina balansi ogwo yabasabye kuba bampa emitwalo 3 ne baŋŋamba nti bw'otuuka mu kibuga waliwo omuntu gwe tugenda okukola ki kuwa ojje naye agenda kuwa ki balansi kati ono omulenzi nemusindika ne mugamba genda yo obagambe sente zange bazikuwe si byakusanga muntu oba biki ate nze bwe mba nzijja saagala tambula na muntu simanya bizibu bye Kalipiro okusinziira ku mboozi gy'onnyonnyola erabika ng'erina ebyafaayo bingi nnyo kituufu mbadde nsaba ogenda kunyongerawo episode ey'okubiri tewali buzibu n'oyagala n'abafu then ekyenda tuziikeko ffenna omufu tuziikuleko olugero ejja kuntuula nga bembeera ebire tugenda kikolako era omusajja yaŋŋambye weekend egenda otandika ogenda muziikula ludda side zene Entebbe road ali Kitebye oba wa bitundu byeyo Kitebye ebitundu byeyo bali 3 njagala ku mboozi yaffe eddako onyinnyonnyola enkolaganayo n'emizimu egyo bw'ogihandolinga na biki bye gikutuusizaako ebikyamu kiyogamba nti bino byevuma obulamu bwange mukuziikula abafu byonna mbikugamba enamba eri namba ki enamba yange eri 0700 33 65 95. okoma kuziikula oba ozimba n'ebijjo okuziikula okwo okulaba tetutera nnyo okuziikula nti buli lunaku gwe mulimu guliwo n'emirimu egiriwo gyakukola talaaza okukola ebijja ebyo buli mbeera ne puroguramu buli lunaku n'essaawa zino wonkubiridde mbadde ndi mukola olina byonga byadde okola mbadde nkola wali wa Sudiiro ndi mukola talazo naye mu wiiki emu mbeera ne puroguramu z'abantu nga 3 oba 2 benteeka ku kalenda yange mbanga omuyimbi ogenda kunkubya nga nkugambye nti siriiwo naye bw'obuukinga nkugamba wiiki ejja lunaku lwenkuwadde lweru sisukawo nowemba ndi walala nvuga emmotoka nenzija nemalira omulimu nkola bintu bingi naye okusinziira ddala nkoleramu ebyo bijja mu bafu bwentyo n'okusigala nyo okusiba tayirozi yonna kampuni yange ina abakozi 12 mu kampuni ya Kalipiro Investments kampuni ya Kalipiro Grave Master omulimu gulya kukola sente omulimu gunkoledde sente kituufu sijja gwevuma era bwe mpulira omuntu agamba nti noguveemu oba oyagala kunyiiza bunyinzi kubanga nti wali agenda okukola mbafu yo gokimanyi nti abantu abamu batya n'okulinya ku kijja n'okukwata olukwazi ku mufu batya naye kati nze budde ekiro nnumba ne mutabani wange ono abadde wano omufu yamwokya omukono Kalipiro nja kuddumbula ku mboozi y'omufu okwokya emikono bane mubeere bulungi mwerako